emirembe gya Katonda gisinga okutegeera kwonna netwongera okusaba gibakuume mitima gyammwe okwongera okumanya n'okwagala n'okumalira okuweereza Katonda Kitaffe Omuyinza era n'omwana we Mukama waffe Yesu Kristo. Era omukisa ogwo gwa Katonda Kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu tugusabye gunywezebwe ku bannaffe b'oyise kutukulembera mu bulabirizi buno, gunywezebwe ku abo bonna bwe tunaatambulirangamu n'okuweereza kwaffe. Omukisa ogwo gubeere ku abo bonna bayinza okuba nga tebaliiwo wano naye nga batwagaliza ebirungi. Omukisa ogwo gubeere ku kkanisa yo mwe tuweerereza era gubeere ku ggwanga lyaffe. Tusabye guleme okutuvaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amen. Enteekateeka ya Mukama yagiteekateeka bw'atyo era twagala tukkirize era twegatte wamu nti egyo emitendera gyawedde. Kale ekiseera ekiriwo kyakubeera amabega w'omulabirizi waffe Katonda gw'atuwadde tutambuze obulabirizi olw'ennyumba ey'abakubiriza n'abakristaayo okutambulira wamu ne mukadde waffe okutambuza emirimu gy'omulabirizi. Neebaza mukadde waffe omulabirizi atuleze kubanga singa tatuleze tewandi tusanzeewo. Omanyira omuzadde oluusi yalemwa okuza abaana kumubulako aye ne tubavunaana abaana tebajja kutulaba, abaana baabulira mu kibuga naye kyosiga kyokola ki kyokungula. N'olwekyo twebaza nti atuleze n'otusangawo era tugenda kutambulira wamu nga naawe ate kati oli mukadde waffe. Ekirungi waagendedde abakubiriza esatuwadde ofiisi waggulu awo ku sinodi tujja kuweerereza awo wetuli wona wona otwetaagira nga wetuli. Twagala okwebaza olukiiko oluteesiteesi olukola ku nsonga y'okutuuza omulabirizi. Ssentebe taliiwo naye vice chairman wali awo kulukalyawo. Twagala okubebaza tutambudde nawo bulungi ku ludda olwaffe eno naye ate ngene erudda eno omuwandiisi w'obulabirizi naye atunyumize bulungi ku ludda olwo. Era emirimu egisinga n'omuwanika bagitambuzza nga tewaliwo ogamba nti tetutambulidde wamu. Twagala okubebaza olw'enteekateeka eyo. Njagala okulaga ku bakubiriza ababadde wano nga bakulinze naye omuyyoze naye oba nabyo tumugamba tulinze saawa ezina tatunyega ng'amanye entuufu naye saawa entuufu azimanyi. Naye mukulu Herbert Kasasebo nsaba owubire ku bantu kubanga eruzira yevudde omulabirizi. Twagala okubategeeza ku Sande nga saaviisi ewedde kati tulina omulabirizi w'ennamirembe si Ssaabadiikoni w'eruzira. Era bakozesa ennaku zino okutuuka ku Sande beegazaanyize buli we baagala naye kasita saaviisi eggwa ku Sande nga tubategeeza nti tulina omulabirizi w'ennamirembe. Mukulu Kawagga oba agenze naye abaddeko wano ow'Ekazo badde balinze okwaniriza naye bonna tuli wamu. Twagala okuddamu okwebaza mwenna abazze embeerawo okwaniriza omulabirizi. Twalina omusumba omu ebbira ejuzi n'agamba mukubiriza abakristaayo nga bayingiza omusumba naga nti nze mwabala mujje maaso mulabe mayinze mukadde wange yali musumba bino nabikuliramu. Naye ne mugamba nti oyinza okwawe wabikuliramu wali mwana muto nga tobitegeera naye kati naawe wegatte ku bali obitegeere. Naffe tufunye omukisa tubaddewo ng'omulabirizi omulonda ajja ku lusozi nga tuli bategeevu ffe tulinyumiza abalala bwe biri. Twalategeddeko nti ate omulabirizi godira mu bigere ye yasala kkubo mu ngeri ye atuuka wano. Kakati naffe ebyo nabyo tubirabye emirembe gyegyo taata wajjawo otyo
aye no nazze bwatyo aliddako tetumanyi bwalijja osanga balijjira zikatapira enaku zino zirabanga batwala omugole tokati bwanaawanukayo ate abali ku reception banaalindaani mukadde waffe tukwagaliza obuweereza obulungi twebaza bonna ekibiina ekimuwerekedde okuva eyo nnyo mutubeebaza ate nze ab'emboga abo oluddawo wakaloni tutambudde nabo mu buweereza mu ngeri endala era tuli basanyufu nti era naffe tusembedde ku mwanjo era mbala abo batuuza ya lukugunyu awo tebenyeenya awo batuuza ya lukugunyu tubeebaza naye nga ngera jjajjaffe balugera bagamba enkoba za mbogo zikola ki zijja zokka mu bunnya naye mukama atukwatiddeko mwebale nnyo mwebali ddala mukama abeere nammwe sebo omukubiriza w'abakristaayo n'abakristaayo bonna abaweereza abasumba banyabo ne bassebo mukama waffe yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe njagala okusooka okwebaza Katonda nze ng'omu okubanga nfunye omukisa okubeera omuwandiisi w'obulabirizi mu kuwayisiganya obukulembeze bw'obulabirizi mu transition eyo. Twali wano kadde waffe Bishop Luwalira yatayita mu nteekateeka bw'eti ng'ajja yali ntonotono naye twafuna okutuula wano mu luggya lw'omulabirizi munnaye gwe najja mu bigere ne yeebaza nti neebaza Katonda kubanga mpandiikidde olukiiko luno era siina mulabirizi mulala gwe naawandiikira ndowooza nange bwento bwendi siina mulabirizi mulala gwe naayaniriza nange mweneebalize enkuba nno si bitono twagala okwebaza Katonda olwa mukadde waffe omulabirizi omulonde mukama gwalonze tujjukira ebigambo omukubiriza w'obulabirizi byayogera mu lukiiko mu kwebaza kw'omulabirizi ate naffe tubinyweza tusaba Katonda atuwe omulabirizi Katonda mulabirizi gwatukoze eki gwatuwadde soogerera Katonda naye mu ndowooza yange ono mukadde waffe omulabirizi Katonda gwatuwadde era sebo mukadde waffe omulabirizi amu ne maama mulabirizi omulonde ne maama ng'omukubiriza bwagambye kati nze mu ttuluba ly'obuwandiisi obulabirizi kubanga enjuyi zonna zivunaanyizibwa ng'obulabirizi era ng'omuwandiisi w'obulabirizi sebo tugenda kubeera mabegawo tugenda kukola kyonna ekisoboka kyonna sebo nga bw'onootukulembera tiimu leader okulaba nti obutume bwa Kristo n'omulimu gwa Mukama gugenda mu maaso mu bulabirizi buno obukulu bufaanana bwe buti ffena tufunye omukisa okubuweererezaamu tubasaba banna njagala kwebaza mwenna abazze okwaniriza mukadde waffe mu maka gammwe ag'obulabirizi Bishop Luwalira abadde anyweza nnyo ensonga eyo ti gano maka gammwe maka ga bulabirizi mwebale kujja kwaniriza mulabirizi mu maka gammwe White House yenna mirembe mwebale kumwaniriza bwe muti n'essanyu n'okwagala mu nteekateeka yaffe tekyabadde nti buli muntu anajja okwaniriza omulabirizi ku lunaku lwaleero kyengezaako okugamba totunulatunula n'olabayo gw'otolaba n'ogamba nti ono teyazze tetwabayise kakati gwe buli gw'otolaba tetwakoze eki tetwamuyise kubanga tukyalinayo ebigambo ebinene bingi naye mwenna
abasobodde oku betwagise ne betutagise ne mujja mwebale kujja abeeruzira mwebale kiteeka mu vayibu kubanga twabasonyiye dda era musanze tetuli banyiivu kubanga mwagambye nti omulabizi mumusimbula ku ssaawa 4 mumusimbudde ssaawa 7 okujjako omukubiriza w'obusaba diikoni yampeeza ka message nti birabika binnemye mutusuubire okusimbula eruzira ku ssaawa 7 naye kubanga ffe twategese abantu bano okuva wano ku ssaawa 3 kumakya nga balinze naye weddanga ntya n'okubatunula mu maaso naye nga bonna basanyufu kubanga badde balindirira badde bamwagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama atubedde Ebeneza kubanga twaweebwa ennaku ki si nnyingi nnyo ate emabegaawo Katonda gw'osobola kugamba nti ensonga eno oba ensonga eri nga bakubuuza nti omulabirizi ali ludda wa gwe tutegekera bane tebadde byangu naye Mukama ebbanga lyatuwadde bukyanga balangirira ebbanga lyatuwadde Mukama atubedde era olunaku lwajjo lwe twafuna ttiimu eva ku busaabalabirizi okutulambula omulundi ogusembayo PS ne ttiimu ye bagenze basanyufu kibaga bannange ennaku zemubadde nazo zibadde ntono naye mukozi omulimu okusinziira mu busobozi bwe mubadde nabo ne tulambula enju eno abamu ne tufuna n'omukisa okulambula ku nju buli kanyomero ttiimu neegera nga nsanyufu ne tugenda mu lutikko kakati tusaba byonna kubanga olunaku mulindwa kakati fayiro tutunuulidde tusigale nga tusaba katandika butandisi olunaku mulindwa nga 10 tulyoke twebaze Katonda twatandise dde okumwebaza tulaba gye tulaga nti bijja kuggwa bulungi. Namirembe Diocesan Secretariat bannaffe abeeruzira n'abavudde bitundu ebyenjawulo Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza nnyo Katonda okunsobozesa okubeera wano ennaku 2 ng'oyinza okugamba nti nga sijja mutwe wansi era muwulira okwogera kwange nga tekubanyumira nnyo naye neebaza Katonda bwe wampadde embavu n'enzija. Katonda yeebazibwe ez'amaanyi. Ebigambo diini abyogedde era n'omuwandiisi w'obulabirizi abyogedde n'omukubiriza era mmanyi nti nammwe mwenna buli muntu alina bye yandyagadde okwogera. Kale munzikirize embeebaze olw'okwogera obulungi gye tuli nga twanirizibwa wano. Waliwo yagambye nti nze nasala busazi kkubo kuba nali mu lutikko nga ne bwe neetikka ekibokisi kyange esobola okutuuka wano n'olwekyo waliwo kyamaanyi nnyo. Abalala beekanga bwekanzi mukulu wazze nti nazze dda. Kale Mukama waffe yeebazibwe naye buli kiseera n'ebyakyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwaniriza bakadde baffe bano ekitiibwa ekifaanana bwe kiti. Mwekubire mu ngalo abooluganda. Ebbanga si ddene nali mu kitundu ekimu mu bulabirizi buno, omu ku basumba n'ambuuza ekibuuzo kino, otulese otya? Ndowooza musobola okumanya lyali alaga. Nengezaako okwennyonnyola naye era asigala nga tamatidde. Neebaza Katonda olwaleero teri akyayinza kumbuuza kibuuzo ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ne maama
era n'abaana baffe tubaaniriza nnyo. Gano ge maka ag'obulabirizi, era Mukama nga bw'ali omugabi omulungi, buli lwagaba enkuba wano wafaanana bwe wati. N'olwekyo twebaziza Katonda, tujja kwemulugunya buli lwagaba. Ate nawamu waliwo tensize, naye singa tewabadde, naye twebaze Katonda kubanga waliwo ebiseera lwe twagisabanga ate nga tetonya. Nja kwogera ebigambo bitono. Ekiseera kino kyakulindirira, era mu mwaka gw'ekkanisa tukiyita ekiseera eky'ebiro eby'okujja. Bannaffe abalala bakiyita ebiro eby'amatuuka. Mu ngeri zino, sooka nga tulindirira ekiseera ekyo okwejjukanya okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu, era n'okwewuunya ekyewuunyo ekinene Katonda bwe yalabikira mu mbeera ey'obuntu, naye lwakwagala okulokola gwe nange n'ekyo kyonna ekyabula. Nolwekyo tulindira n'essanyu bwe tujjukira ekiseera ekyo, ne tusanyuka ne twongera n'okwewaayo eri Mukama waffe. Ekyokubiri, abamu tulindirira olwamunaana, olwaleero 5, si kyekyo, ennaku 3 zokka tugwereyo. N'olwekyo naffe tululinda nga mbaga, kubanga bye tulabyeko tubirabye. Ate era tulindirira olunaku olw'ekkumi, Katonda atwawulire era atuwe omulabirizi omuggya. N'olwekyo mu kulindirira tubeere nga tulina essuubi era nga tusanyuka, ate n'ekirala mwongere okubeera ku maviivi nga musabira omulabirizi omulonde ne maama n'abaana baabwe. Buvunaanyizibwa nno bw'amaanyi era buzitowa, naye Katonda bw'ayita omuntu amuwa n'obusobozi obw'okutuukiriza kyamuyitidde. Tetulina kubuusabuusa, Katonda atuyita era atusobozesa okukola nga bw'ayagala. Bannaffe tubaaniriza nnyo, era mutuule entende. Gano ge maka mugenda okusinziira, okutukubiriza, okutulambula, okutubuulirira era n'okutunyweza mirimu gyonna Katonda gy'atuyitidde okukola mu bulabirizi buno mu kiseera kino. Ssebo omulabirizi omulonde ne maama taliiwo wano, yakedde ku makya n'alinda, gabonga ekiseera kyakulindirira n'alindirira, naye ate ng'alina obuweereza Namugongo, kubanga kino kyekiseera ate tulina olukuŋŋaana lw'abavubuka, ate baamuyita ayogere mu lwo, era atawaanye nnyo. Naye bwe ŋŋenda osanga tebantegeere, naye ne mugamba nti ate bo bali be wagamba nti ono jja, bo be banaakutegeera ennyo. Kale nno bw'alinzeeko tuuka essaawa we zituuse n'agamba munnange ono bantegeereza tiŋŋenza ate ku butume buli, y'ensonga lwaki taliiwo wano, naye akawungeezi ojja kumulaba. Kale Mukama waffe yeebazibwe, tusanyuke twebaze Katonda kubanga atukoledde ebikulu. Nonnaffe tumusabire akulembere obulabirizi buno nga tuva mu maanyi nga tuggukira mu maanyi nga omulabirizi omulonde. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Dikoni, bakanoni era bawuleza bannange, abasumba, baawule, babuulizi awamu ne bamaama, ssebo omukubiriza w'obulabirizi buno obw'ennamirembe, era ssebo ssentebe w'olukiiko oteekateeka
kutuuza kwawula n'okutuuza omulabirizi. Bannaffe mwenna bwe tutambudde okuva e Luzira, era ne bannaffe mwenna be tusanze wano, bakristaayo bannaffe, mikwano gyaffe, abooluganda mwenna, Mukama yeebazibwe. Sijja genda nga mmaayo buli omu, mukkirize mwenna mbaaniriza nnyo. Bamuyinza okuga nti ate bannaffe bano ab'Omubuliri bwe tubalabyewo, ba Boys Brigade bane mwenna tubalabye, Mukama yeebazibwe. Sooka ssemukadde waffe omulabirizi, twagala okubetondera, naddala okwetondera kati waffe omulabirizi awamu ne maama okukeerewa bwe tuti, naye ebigambo by'okusiba n'okumanya ky'otambula nakyo ne kyonooleka tebiba byangu nnyo. Twatandise mu kiro ate obudde ne bukya, bannaffe abeeruzira bateeseteese wabeerewo okusaba nakwo ne tukubeeramu, bana kibadde kirungi. Kale nno obudde ne bugenda nga bugenda, naye nga tubalowoozaako okutulinda bwenkanidde wano bwe mutyo, bannaye mutusonyiwe. Naye twebaza Katonda nti bannaffe bwe tuzze twabadde tulowooza tunaafuna abanatukulemberako okusobola okutuyisa mu jjaamu oyo, era babaddewo, naye Katonda n'ateekawo ekire ky'enkuba nti amakubo ge tuyiseemu okuva e Luzira nga meerule bulungi, newankubadde ng'obudde bwadde bufaana bwe buti. Kale nno ne tusobola okutuuka we tutuukidde. Taata waffe agambye nti ebiseera byakulindirira, tulindirira, era mukoze bulungi nnyo ng'abakristaayo bane ne mutulinda, naye mutusonyiwe okulwawo bwe tutyo. Njagala nnyo okubeebaza olw'okutusabira. Ekiseera kibadde kyakusaba mu bintu bingi, era njagala nnyo okubeebaza okusabira obulabirizi, ate n'okusaba enteekateeka yonna eyayitibwamu okutuuka bwe baatulonda okubeera nga tubeera abalabirizi abalonde, era ab'omukaaga mu bulabirizi buno obw'ennamirembe. Banange tubeebaza nnyo, naye tuzze kuweereza wamu nammwe, era tukakasa nga Katonda ajja tubeera tutwale bulungi obuweereza bw'atuyitidde. Anti Pawulo yawandiika mu bbaluwa ye eri Abasesalonika ey'olubereberye Essula 5:24 n'agamba nti oyo abayita mwesigwa n'okukola ajja kukola. Kale n'oyo gwe tunuulidde era tukakasa ng'ajja kukola wamu naffe ffenna, wamu nammwe mwenna, era tujja kukola. Katonda atukole bulungi. Enteekateeka zonna zaataddewo olw'obulabirizi obugenda mu maaso zijja kgenda bulungi mu maaso, naye nga twebaza nnyo era tusiima ssebo omukadde waffe omulabirizi awamu ne maama okutukulembera obulungi ebbanga lino ery'emyaka 14. Bannange mukubireeko bakadde baffe mu ngalo, mwebale nnyo, mwebale ddala, era tubayigiddeko bingi. Twegayirira Katonda ayongere okutubeera, twongere okugenda mu maaso wamu n'okumuweereza nga ye bw'anaalungamya. Njala kumaliriza naye kanyanjule bannaffe abavudde ebbira eyo nno gye twava, mujja kwongera okubalaba, muyimirire babakubireko mu ngalo. Bannange tusanyuse nnyo okubalaba, era twaniriza ne famire yange gye nkutte nayo jakubongera okubaaniriza e Luzira. Abamu tebannatuuka, abamu tubaleseeyo netugamba katugende, naye abaliwo waakiri muyimireeko babalabe. Amayibazibwe nnyo. Tubadde tuvaayo bannange batugaye nti tuwulira okubasaalirwa, naye tubategeeza nti tuvuddeyo mu Vienna tukale tudda wano, naye tugenda kwongera okuweereza wamu nammwe mwenna.
ate era n'obulabirizi bwonna Katonda nga yembezi waffe. Tubagaliza ekiseera ekirungi n'enteekateeka ennungi. Taata agambye twongere okusaba era musabe byonna abirungamye bulungi. Kampite maama mulyeko okudoboozi n'oluvannyuma banatuula ekiddako. Mukama abeere nammwe.